Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Nateka tugende maaso n'okwongera okunnyonnyola conditions ezikakasa ku muntu okubeera nti akola hijja. Twagamba nti ekimu ku byawula hijja ku mpaji endala ez'obusiraamu nti mulimu al-istitaa'a. Omuntu akola hijja akakasibwako okuba nti hijja emukakatako ng'afunye obusobozi. Ekyo nno kikulu kubanga ebimu ku bintu eby'enkizo mu mateeka g'obusiraamu anna Allaha la yukallifu nafsan bighayri al-mustataa. Katonda talaalika ku muntu oba ku mwoyo kintu kyonna kyatasobola. Etteeka limanyikiddwa mu Qur'an, la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Katonda talaalika ku mwoyo kukola kintu kyonna okujjako ng'omwoyo ogwo gulina obusobozi era Katonda aguwadde obusobozi okusobola okuba nti gutuukiriza ekyo ekiraalikiddwa. Naye twebuuza, ma hiya al-istitaa'atu fil hajj? Kye bayita okuba n'obusobozi obukola hijja kye kiki? Kino tugenda kukitemaatemamu ebintu bibiri. Ekisooka, al-istitaa'atu al-badaniya, obusobozi obw'omubiri. Kubanga empaji ya hijja egatta obusobozi bwa mirundi ebiri. Ekisookera ddala mulimu obusobozi obw'omubiri ate mulimu obusobozi obwa ssente. Kakati obusobozi obusooka, al-istitaa'atu al-badaniya, ye muntu okuba nti alina obusobozi obwo obw'omubiri gwe okuba nti omubiri guli bulungi. Waliwo ekigambo ekyogerwa naye oluvannyuma lw'okwekenneenya ennyo tukisanga nti abamanyi abamu aba hadithi bagamba nti la yathbutu dhalika ani rasuli sallallahu alayhi wasallam, nti nabbi sallallahu alayhi wasallam ekigambo ekyo tekyamukakatako newakubadde nga tusobola okukikozesa okutegeeza abantu okuba nti beekubiriza okukola hijja nga tebannatuuka mu mbeera ebalemesa okuba nti bakola hijja. Kigambibwa nti nabbi sallallahu alayhi wasallam yagamba hujju qabla an la tahujju, mwettanira okukola hijja ng'embeera tennatuuka kubalemesa okuba nti mugikola. Ate era waliwo n'ekigambo nga riwaaya eva ku Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhuma ng'agamba nti nabbi sallallahu alayhi wasallam agamba taajjalu ila al-hajji, abantu abafunye obusobozi mwanguyire nnyo okukola hijja. Fa inna ahadakum, kubanga omu ku mmwe la yadiri ma ya'ridu lahu, tamanyi kiyinza kumugwako enkya oba olunaku oluddako. Nekitegeeza ekintu kimu nti olwaleero Katonda bw'aba akuwadde obulamu nga n'obusobozi obw'emmaali obulina, lwaki okeereya okugenda okutuukiriza empaji ey'okutaano? Bye tuyiseemukko emabega byakulabirako bulungi era ssomo ddungi nti abantu baaliwo ne bakandaaliriza okukola hijja, ogenda okutuuka covid n'ayingirawo, emiryango ne bagisiba, obulwadde ne buyingirawo, abaafa abamu baafa. Era tujja kukiraba mu maaso eyo, obusiraamu butunuulira butya omuntu eyali akakasiddwako okuba nti akoze hijja oba nga akola hijja naye n'agayaala n'atagikola, alina kubeera nti ayisibwa atya. Obusobozi obwokubiri, azzaadu warrahila, omuntu agenda okukola hijja akakasibwako okuba nti alina entanda era alina ekyebagalwa oba alina means of transport ezigenda okumusobozesa okutuuka mu Makka okutuukiriza emikolo egya hijja. Waliwo abasangibwa nga bali kumpi ne Makka ng'obusobozi obwabwe bwetaaga kutambula. Waliwo abali mu distance nga yakuvugawo mmotoka oba kuvugawo pikipiki. Waliwo abali ewala ngaffe nga weetaagisa okuba nti olinnya nnyonyi. Abaffe obusobozi bw'obanga obufunye kimanye nti okakasibwako okubeera nti okola hijja. Era ensonga lwaki obusobozi buno yunzaru ilaiha hasba al-hal, buli muntu tumutunuulira okusinziira mu mbeera gy'abeera asangiddwamu. Naye obusobozi obwetaagisa omuntu okukola hijja bulina okuba nga bumumazaako hijja
dhihaban wa iyaba, mu kugenda ne mu kukomawo. Waliwo abaanaadaamu abamu ng'asobola okufuna obusobozi obumutwala, naye ng'entanda ntono tegenda kumumala. Agenda kusula atya, agenda kulya atya. Ate ng'olwaleero kimanyikiddwa okusinziira ku batuteekerateekera emikolo gya hijja aba Uganda Bureau of Hajj Affairs nti kati gavumenti ya Saudiya ebalaalikako buli mulamazi yenna okusooka okulaga wajja agenda okubeera nti asuzibwa. Olw'okuba nti omuntu ekisaanidde kuba nti ate ali mu mukolo ogwa ibaada ate n'akaluubiriza abantu. Era kibi nnyo ennaku zino wazzeewo enkola etali ntuufu. Omuntu akusanga ku haramu oba akusanga ewantu wonna n'akuyimiriza n'akugamba muganda wange nazze mu hijja oba nazze mu umra naye ensawo si nnungi. Ne weebuuza bwe yazze ng'ensawo si nnungi kiki ekyakuleese? Kubanga etteeka lya hijja liman istataa ilaihi sabiila, olina kubanga olina obusobozi obukutwala n'obukuzza. Naye bino wammanga bikulu nnyo ku muntu agenda okukola hijja naddala ebikwatagana n'obusobozi. Ekisookerwako ddala osobola okuba nti olina entanda, olina transport yakutwala emakka n'okukomawo, naye abaffe abantu bw'obalekedde ki? Ekigambo ky'abamanyi ekitaliimu kubuusabuusa bwonna kigamba nti al-istifaa al-maaliya, obusobozi obw'ensimbi obw'entanda n'obw'ekyebagalwa bulina okubaawo, naye bulina kubanga zaidan an nafaqaati man talzamuhu nafaqatuhu. Olina kusooka kukakasiza ddala nti ddala obusobozi obwo busukka oba olina kubanga surplus ku ebyo ebikukakasibwako okubeera nti obiteeka mu nkola oba ng'olabirira okuva w'ovudde ewaka okutuusa bw'onookomawo. Oyagala kuva ewaka, alhamdulillah, Allah akusobozesezza, ofunye omukandala, ofunye ebikutwala mu hijja. Naye abantu bw'obalese otya? Lwaki obaleka mu mbeera ey'okuyagga? Lwaki obaleka mu mbeera ey'okusavaivinga? Lwaki obaleka mu mbeera ey'okuba nti bagenda kuba nti bakaluubiriza abalala? Naye bwe tuba twogera ku nafaqaatu shar'iyya, nga twogera ku bintu ebyo omuntu ebyamukakasibwako okuba nti abisipendingirako, abamanyi baffe batutegeeza ne batugamba nti hiya nafaqaat, bye bintu ebyo ebya expenditure allati yuqirruha shara, ebyo amateeka g'obusiraamu ge byakuteekako. Okutandika naawe ggwe kennyini nga bwe tukirabye nti weetaaga entanda ekutwala n'ekuzza. Kadhalika ala ahlik, abantu bwe booleka wano obalekedde ani? Leka kutambula bakubuuze nti abaffe otulekedde ki? N'ogamba nti taraktu lakum Allaha wa rasulahu, nti mbalekedde Katonda n'omubaka we. Ekituufu Katonda gy'ali, era innahu huwa arrazaaq, ye mugabirizi, naye ate era yasalawo riziki y'abantu bo ebeere nti eyita ku mikono gyo. N'olw'ensonga eyo kakasa nti abantu bo tubaleka mu mbeera mbi, kasitooba nti ogenda okukola hijja, kyobalekera nga kibamala, nga tekiriimu kuba nti obakenye nnyo bakendeezezza nnyo, aye tekiriimu kuba nti obalese mu mbeera ey'okudiibuuda. Ensonga ey'okubiri, an yakuuna indahu ma yakfiihi wa ahluhu ila an yaud. Nkyogeddeko, kakasa nti entanda gy'oleka mu bantu bo ebamala okuva lw'otambudde okutuusa lw'onookomawo eri abantu bo. Ekirala, ti ne bw'obanga okomyewo, abaffe waliwokko ku kasente, waliwokko ku busobozi obusobola okukutambuzatambuzaako ng'okomyewo. Oba ogenda kuva mu hijja otandikire mu mabanja, ogenda kuva mu hijja otandikire mu kubeera nti okaluubiriza abantu, ogenda kuva mu hijja nga landiroodi akuli ku bampa akubanja, oba bizinensi osanze nga bagigaddewo. Okumanya obusiraamu diini ya buntu nnyo, ate efaayo nnyo okumanya embeera y'omuntu nga tutambulira ku tteeka ery'okuba nti obusiraamu tebukukaka kukola kintu kiri waggulu wa busobozi bwo. Abamanyi baffe ab'ebitiibwa bagamba oba olina kakapitoko kojjamukko kasente koolabirira nako omutima gwo n'abantu bo,
naye nga kakapita ako kavaamu kamagoba naye nga bw'ojjamu amagoba ago n'ogenda okubeera nti ogakozesa hijja ka bizinesi ogenda kusigala ng'okakamudde nnyo nga bw'onookomawo ojja kuba n'obuzibu bw'amaanyi okaddamu okukatandika ne katuuka n'okuba nti kakendeeza ku ra'sul maal ku kapito wo bagamba nti omuntu afaanaganako bw'otyo tokakasibwako hijja. Musiraamu ali eyo okukola hijja kirungi naye ate tokaka nnyo okuba nti ojja kweteeka mu mbeera ofuuke ekikemo eri abantu abalala. Olumu ku lukiiko olumanyikiddwa mu kuyisa fatwa gye bayita allajina daima olwa mamlakatu al-arabiyatu saudiya lwabuuzibwa ku mbeera y'omusajja. Omusajja oyo ng'ayina akasente yakateeka mu banka ey'obusiraamu era ng'akasente ako kayinza okuba nga kaliko n'amagoba gasobodde okubeera nti afuna okuva ku investment ezikoleddwa okusinziira ku nkola eya Islamic finance. Ne babuuza nti abaffe omuntu oyo akakasibwako okubeera nti akola hijja ng'ajja mu kapito ow'akasente ako okuddamu akwagamba nti idha kanat halatuka kama dhakart embeera yo bw'ebanga bwetyo bw'eri kasente ko ka kapito kavuddeko amagoba amatonotono falasta mukallafan bilhajji bwe si kyatteeka okukola hijja. Kirungi nnyo okukola hijja naye atereka kwemyumyula nnyo kuba nti weekamula nnyo ate omalirize ng'ofuuse fitna eri omujitama kubanga Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba nti liman istataa ilayhi sabila wama ja'ala alaykum fi ddiini min haraj. Katonda teyabateera buzibu mu kuteeka mu nkola amateeka g'eddiini. Naye ate era kikulu okutunuulira ebyetaago by'omuntu mu hijja oba by'alina okulekera abantu bo byebirwa kubanga waliwo omuntu olwaleero nga lisiti z'ebyetaago tezingenda kukoma okusinziira ku bamanyi baffe bye bayita alhajatul asliya ebyetaago ebitandikibwako oba ebikulu ebiri fundamental oba ebiri basic ma yahtaju ilayhi al-insanu fi hayatihi kathiran byebyo gwe bye weetaaga mu bulamu bwo obwa bulijjo era nga bw'oba tobifunye yashukku alayhi al-istighnaa'u anhu obulamu bwo obeera obutadde mu mbeera nga yakazito kamaanyi nga mu mbeera yakatyabaga. Ala tarawun ya ayyuha saada wa sayyidatul kiram baganda bange ab'ebitiibwa temukiraba nti min rahmati shari'atina okumanya shariya yaffe ya kisa nnyo teriiwo kuba nti ekamula nnyo muntu. Qala ulamauna abamanyi baffe ab'ebitiibwa bagamba nti fa idha ihtaja almar'u ila nikahin olwaliro waliwo abavubuka ng'alina ka bizinesi kakola kavuddemu ssente naafuna okuba nti asumbuyibwa okusalawo abaffe akasente kenfunyeewo ntandike kukola hijja oba nsooke kuwasa. Qala ulamauna abamanyi baffe ab'ebitiibwa bagamba nti fa idha ihtaja ila nikahi bw'abanga omuvubuka ng'oyo ng'obwetaavu obw'okuwasa bumuli kumpi takyasobola kukontrolinga sexual desires ze naye ng'akasente akalina yeebuuza nti ku hijja n'okuwasa nsooke ki qaddama nikahu ala alhajji akulembeze kuwasa nga tannaba kugenda kukola hijja kubanga okuwasa kulimu obulungi bungi kulimu okwekuuma n'emigaso emirala mingi nnyo egiri mu kuwasa. Naye bw'abanga akasente nga kasukkako kwawo tewali buzibu ate era bw'abanga muvubuka akuze naye ng'obwetaavu si bw'amaanyi obw'okuba nti awasa akyasobola okwekuuma talina bikemo byatambuliramu fa alayhi an yuqaddima alhajj wanakkirizibwa okuba nti asooka kukulembeza hijja. Kasembayo ku nsonga ya istitaa eno nti waliwo omuntu gw'ojja okwesanga nga mustatian bimalihi akasente Allah akamuwadde lakinahu ghayra mustatian bibadanihi naye bambi ayina obuzibu mu mubiri gwe musajja mulwadde maridun maradan la yurja bur'uhu ayina obulwadde tebusuubirwa kuwona maradun muzmin ayina obulwadde obw'olukonvuba bw'abanga obulwadde bw'alina yurja bur'uhu nga busuubirwa nti bujja kuwona oyo tewali buzibu alindirize ayitirize nnyo okusaba Allah okutuusa Mungu bw'anaamuwonya naye nga insha Allah ekyo tujja kubanga twongera okukinnyonnyola wakati w'omutwe ogumanyikiddwa nga hajja swayrura
hajji y'okuba nti omuntu basobola okuba nti bamukolera hijja. Nga twagala okumaliriza ensonga y'obusobozi, abooluganda abakkiriza mukkirize ate tutunuulireko ku nsonga y'ebbanja. Ekimanyikiddwa nti okumala ebbanja kikulu. Allah subhanahu wa ta'ala yateekateeka obulamu bwange n'obubwo nga kizibu nnyo okwewala ebbanja, naye ate kibi nnyo annana tasahalna kathiran fi amri sadadi duyun, abantu tugayadde nnyo okumala amabanja. Kibi nnyo okuba nti olina obusobozi obumala ebbanja naye n'olisaagiramu, kubanga senga obadde okimanyi amaanyi essira omubaka sallallahu alayhi wasallam liyateeka ku kumala ebbanja lastaajalta, wandibadde oyanguwa nnyo lisadaadi ddaini, okumala ebbanja. Omuntu ajja n'akwewolako nga mukkakkamu nnyo, naye ate ekibi bw'atuuka okutereera n'atandika okukutambuza. Gwe wawola ng'otudde omaliriza nga n'essolo etuuse okukutuka ng'oyagala kuba nti akuddiza ebbanja lyo. Naye nga sinnayingira ku nsonga ya hijja, obusobozi n'ebbanja, njagala okusooka okukkaatiriza nnyo ensonga eno, kubanga bulabika bufuuse obulwadde obw'amaanyi obuli mu sosayete yaffe. Ekisooka, gy'oli eyo okimanyi nti mu bantu Nabbi sallallahu alayhi wasallam be yalinga tasaalira nga takulembera jjanaza zaabwe ye muntu afa nga abanjibwa. Hadithi weeringa emanyikiddwa, Nabbi buli yayimiriranga ku jeneza yabuuzanga hala alayhi dain, ono waliwo amubanja? Bwe yasanganga nga abanjibwa ng'abuuza nti ani amala ebbanja lye? Bwe wabulwangawo omuntu amusasulira ebbanja yagambanga nti sallu ala sahibikum, oyo munnammwe mubeere nti mumusaalira. Kitegeeza nti kikulu okuba nti tumala amabanja gaffe nga tukyali balamu. Ekyokubiri, obadde okimanyi nti okuba nti obanjibwa kye kimu ku bintu ebikusonyiyisa obutasaala salaatul jamaa. Kwegamba okumanya ebbanja bbi, abamanyi baffe bakitunuulira nti bw'obanga obanjibwa naye ng'omuntu akubanja akuli bubi ayinza n'okukutuusaako obulabe, muganda wange gwe saalira wuwo, kubanga olina obuzibu bw'amaanyi obw'ebbanja. Naye ate tetwagala kuggulawo mulyango nti buli abanjibwa waddembe obutagenda kusaala salaatul jamaa. Abamanyi baffe baatugamba nti omuntu abanjibwa ayinza okuba nti yeewala oba yeebala mu kusaala salaatul jamaa kasita aba ng'atuukiriza obulombolombo bubiri. Akasooka, an yakuuna mu'siran haqiiqa, okubanga ddala musajja wattu talina busobozi busasula. Waliwo abantu nga yeewola naye nga bambi agezezzaako wano ne wali obusobozi bukyamubuze. La natahaddathu anil mumathiliin, luno olukusa teruweebwa bantu balina busobozi nga tebaagala kusasula. Buli bw'omutuukako n'akwongerayo n'agamba nti obusiraamu kisobola n'obutagenda kusaala salaatul jamaa. Oyo mumathil ayina amateeka malala, era qaadhi akkirizibwa n'okukwata emmaali ye n'amukaka okubeera nti asasula ebbanja ly'omuntu. Era kyova olaba nti Nabbi sallallahu alayhi wasallam yagamba nti mathalul ghaniyu dhulum, okuba nti okubuzaabuza kw'omuntu alina, oba layyul waajiru dhulum, omuntu oyo ng'olina obusobozi obusasula naye ng'obuzaabuza otambuzizza abantu, okaabizza abantu, oba bubeera bulyazaamaanya obutakkirizibwa mu busiraamu. Kondishoni ey'okubiri, omuntu abanjibwa wayinza okukkirizibwa okuba nti tagenda kusaala salaatul jamaa, tawaqqu'u ddararu lhaqiiqi, okuba nti alina okukkiriza okw'amaanyi nti kennaagenda okusaala salaatul jamaa mu muzikiti, omusajja oli ammanja asobola okunteekako akabenje kugamba akeeyoleso bakamanyikiddwa. Si kuba nti bajja kubanja nnyo, kubanja ennyo obwo obuvunaanyizibwa bw'oli eyakuwola, newankubadde nga ate buvunaanyizibwa bwo okubeera nti weekubiriza, naye senga otya ti omusajja ajja kunkwata nteeke mu kkomera, kyokka ate ng'enniya esasula okyagirina, maaso awo olina ky'osuubira, oba ayinza okukuteekako idhaa ey'amaanyi okkirizibwa okuba nti togenda kusaala salaatul jamaa. Dwaki kino nkijjayo okubalaga nti
qadaa'u ddayn, bannange okumala ebbanja byebimu ku bintu ebikulu ennyo mu busiraamu bwaffe. Ekirala kyenjagala okuba nti nyongerezaako, an yakuna ddayinu haalan, liyinza okuba nga ebbanja weeriri naye nga teririiko kiseera kimanyikiddwa, naye oli okugamba nti kasita toleeta ssente zange ku Lwokutaano bwe nkusangira wonna tonnenya. Omuntu afaanaganako bw'atyo abeera nga ddala ali mu buzibu bw'amaanyi. Abamanyi baffe baaboogera ku nsonga eyo, beesembesa hadithi ya Nabbi sallallahu alaihi wasallam egamba nti man samia almunaadi, omuntu awulira omukowooze ay omuadhin, falam yamna'uhu min tibaihi udhur, naaba nga talina kisonyiisa kyonna kimuganye kuba nti agenda okusaala salaatul jamaa mu muzikiti, qaalu wa mal udhur, baamubuuza nti ya rasulallah oyogera ku kisonyiisa ki? Qaala khawfun aw marad, okuba nti alina kyatya obanga alina obulwadde, omuntu oyo lam tuqbal minhu salatu allati salla kama rawahu Abu Dawuda wal Bayhaqi wa ghayrihima min ashaabi sunan. Kyenjagaddemu okuteeka nnyo essira ku muntu okuba nti amala ebbanja. Ekirala kye twagala okwongerako nga tunaba kuyingira ku bbanja lya hijja, tukimanyi bulungi nti mu mulyango gwa zaka, era omuntu alina ebbanja eryo lyafekitinga okukakasibwako kwa zaka. Kati bwe tujja mu hijja tulina okusooka okwekenneenya twebuuze, bbanja lya kika ki? Muganda wange ampuliriza, bw'obanga obusobozi obulina obwa hijja naye ng'olina abantu abakubanjamu bizinensi n'ebirala, sooka omale amabanja g'abantu abo. Amabanja ago gayinza okuba nga g'abantu oba gayinza okuba nga gali min huquuqi llahi ta'ala, mu mabanja aga Allah subhanahu wa ta'ala. Ekyokulabirako olina emitango gy'otannaba kubeera nti osasula, olina amabanja g'abantu. Omuntu afaanaganako bw'atyo bw'asangibwa ng'obusobozi bwa hijja obwa ssente abufunye naye ng'ate alina amabanja, asooke kubeera nti asasula amabanja ago. Naye ennaku zino oyinza okwesanga ng'omuntu gw'oba akubanja ate osobola omutuukirira n'omutegeeza nti munnange kituufu omumanja obukadde 5 naye njagala kugenda mu hijja, naye mbadde nsaba ontegeere bulungi nti bwe naakomawo insha Allah nja kuba nti nsasula ebbanja eryo. Amanyi maffe batugamba nti tekirina buzibu, naye ate era oba olese ekisingako obulungi, kubanga hijja bbanja lya Allah, ate nga batugamba nti duyunillah, amabanja ga Allah mabniyatun ala almusamaha, amabanja ga Allah gatambulira ku kusonyiwa. Mungu bw'akutuulira nga tolina busobozi, falmusamaha, Katonda akusonyiwa era n'akusaasira. Naye ate duyunul adamiyin, amabanja g'abantu mabniyatun ala almushahati walmutalaba, bo baba batunoonya era nga batuwenja, wonna waakusangira ayagala ebbanja ly'obeere nga olisasula. Naye kano kakulu, omuntu abeeraawo imaani n'ebanga erinnya ennyo naye bambi bamubanja ng'awulira tayagala kuva mu bulamu bw'ensi buno nga takoze hijja, naye ate waliyo muganda wa mubanja obukadde 10 kyokka ate hijja ya bukadde 20 nga bw'ajjako 10 mu buli ngeri tagenda kukola hijja, n'agamba kaŋŋende malirize omukolo gwa hijja. Abamanyi baffe batugamba nti omuntu senga asangibwa ng'alina ebbanja n'asooka n'asasula ebbanja eryo, faqaddama sadaadu ddayn ala alhajj, n'asooka asasula ebbanja, thumma qaddara Allahu lahu almaut, Katonda n'amugerera bambi n'afa. Abamanyi baffe batugamba wa idha maata almadinu alladhi mana'ahu sadaadu ddayni an alhajj, senga omuntu oyo afa ng'ekyamugaana okugenda okukola hijja kwali kujjako obukadde 10 obwali mubanjibwa n'abusasula, fa innahu yalqa Allaha, omuntu oyo ajja kusinkana Allah kamila al-islam, ng'ali mu bantu abaamalayo empagi z'obusiraamu, nga ne hijja mweri newakubadde nga teyagikola, kasita abeera ng'ekyamugaana okugikola kwali kubeera nti asasula bbanja. Ghayra mudayyi' wala mufarrit au wala mufrit, Katonda ajja mwaniriza nga tamubala mu bantu abo abatatuukiriza wadde abantu abaali abagayaavu oba abateefiirayo, li anna alhajja lam yajiba alayhi, kubanga
hijja teyamukakatikako oba teyamukakatako olw'okuba nti yalina ebbanja. Naye mu kiseera kyekimu waliwo gwojja okusanga olw'obutamanya n'akulembeza kusasula bbanja, n'akulembeza hijja, n'abeera nti aleseewo ebbanja, oyo naye hijja yeetuuka naye abeera alese ekisingako okuba nti kyekirungi. Aqulu qawli hadha, wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.